ate n'omukyala maama tusinze nnyo okukulaba. Nyeniriza bamaama mwenna somero atuuse tumukubireko mu ngalo saba era okusaba nga kakagwa nja kuddamu mpolampola beetye mu puroguramu nga bwenetambula naye ate abagenyi bange basinabakwadula omuzingo gw'empapula 2:28 Yoswa 1:9 ayogera ebigambo bino nti sinze nkulagidde ddamu amaanyi guma omwoyo totyanga so teweekanganga kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Weewaawo n'olw'ebigambo ebyo basebo ne bannyabo nsaba tuteekemu Katonda waffe ekitiibwa tugolokoke tuweeyo kenki eno mu maka g'omuzaanawo nga tuli balamu olw'okusinza n'okugulumiza erinnya lyo. Katonda waffe nga tukuŋŋaanya ku mukolo ogufaanana bwe guti ogw'ekitiibwa tusaba Katonda waffe okke obeere mu ffe olunaku luno oluwa omukisa n'ebinaakolebwa byonna Katonda waffe obiwa omukisa. Mu ngeri enjawulo twagala nnyo nnyini okwebaza Katonda waffe olw'obuwanguzi obutuukiddwako mu maka gano Katonda waffe. Ekyamazima ensi eno ejjudde ebinyigiriza bingi n'emiziziko bingi. Katonda waffe oluusi ebyeraliikiriza n'okutumalamu amaanyi. Naye olwaleero tuli basanyufu Katonda waffe kubanga ne tukuŋŋaanye lwa nnaku newankubadde okunakuwala kwonna naye tukuŋŋaanye olw'essanyu n'okwebaza n'okugulumiza Katonda. Weebale Katonda waffe kubanga okoze ebikulu mu bulamu bwaffe. Weebale Katonda waffe kubanga okoze ebikulu mu maka g'omuzaanawo n'omudduwo. Katonda waffe kaseera kano nga tugenda okwogera ku kigambo kyo tukwegayiridde jangu oyogere n'obulamu bwaffe. Obanga mu kifo kino waliwo omuntu yenna abadde aweddemu essuubi n'amaanyi Katonda waffe tusaba nga twegayirira tugende okuva mu kifo kino ku mukolo guno Katonda waffe nga addiziddwamu amaanyi okutambula ng'era alina essuubi ng'amanyi nti waliyo Katonda ayinza byonna. Oyo awa ababuwanguzi abantu abalala bonna era oyo atukuŋŋaanyiza enkyeyaleero Mukama nga tujaguza obuwanguzi buno yennyini Katonda oyo yabazaamu essuubi eri omuntu anakuwadde n'okuggwaamu amaanyi. Beera wamu naffe Katonda waffe nga tugenda kuwulira ekigambo kyo leka omwoyo omutukuvu ajja atuyigirize ng'okwagala ku bwe kuli. Ekisa kyo n'obulungi bwo Katonda waffe twegayira bitubeera okuyita mu lunaku lwonna era byonna ebinaakolebwa Katonda waffe bigulumizise erinnya lyo kubanga tusabye n'okwebaza okuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Ne secondary side ye Wakiso bagiyita St. Raphael Future Bells College Wakiso. Obana omwana ayagala okusoma nga tusoma. Mariam ndi musanyufu kubanga kukolewa kuterya kola ki bya kusoma naye bwe sijja kwebaza. Nja kusooka neebaze maama alwanye n'atuuka ku nsonga etuleese wano olwaleero. Tugenda kuyiga naye ng'ekyokuyiga kyaffe kigenda kubeerako omutwe nga gugamba moving forward with God. Okutambula nga tugenda mu maaso naye nga tugenda n'ani ne Katonda waffe. Bannange abatudde wano tewali aliwo ku lulwe tuliwo ku lwani obuwanguzi bwe tutuuseeko olwaleero Katonda waffe yabukoze atya yabututuusizaako. Maama oyo nga bamutadde mu kasonda n'akunnyonnyola byayiseemu ayinza obutabimalaayo nga tannakaaba yeekanga akoze atya akaabye. Nja kusaba sisita wange ansomere olunyiriri luli mu Jeremiah. Era Mukama ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Eyange ey'oluzungu egamba the plans I have for you. Katonda waffe amanyi enteekateeka gy'alina gy'okola otya gy'oli. Oba oli munnabyabufuzi oba oli muzadde oba oli mu kiyayina enteekateeka kiri gwe kugikkiriza oba kukola kutya oba kugigaana. Declares the Lord the plan to prosper you. Nti plan enteekateeka ekutwala mu ki mu maaso to give you hope and future okukuwa essuubi n'ebyomuki n'ebyomu maaso. Abantu bangi baggwamu essuubi olw'ebizibu ebizize gye tukola tutya gye tuli. Fiizi zibula essuubi ne likola litya ne likuggwamu. Ofiirwa essuubi ne likola litya ne likuggwamu. Njagala okwebaza maama Eva
teyaggwamu ssuubi mu mbeera yonna eyamukola etya eyamulumba yasobola okulwana paka ku ssaawa ekola etya esembayo. Ne neebaza Mariyamu obutaggwamu ki ssuubi. Tuwadde oluusi yalabanga maama ng'alinganga alemererwa naye Mariyamu yasigala alwana paka ku ssaawa esembayo we bamutikkidde engula eyo. Olunyiriro olwokubiri luli mu Proverbs naye ayinza obutasomaayo. Lugamba Proverbs 3 chapter 3 verse 5 to 6. Wagamba trust in the Lord with all your heart. Tuweesige Katonda n'omutima gwo gwonna. Ebiseera ebisinga obungi tumanyi okukola shortcuts. Weesigako Katonda ate bwe weesiga ebiki ebirala. Nange edda nalinga oluusi mbuusabuusa naye Katonda ono. Naye Katonda n'ansaasira bwe nali nsoma nze nakola sciences. Nakola biology, chemistry, n'engattako agriculture. Naye nagenda okwekanga ng'ebintu bingi ebituliko bye tutasobola kunnyonnyola. Omuntu wamu n'ambuuza gwakkiririza mu Katonda wali omulabyeko? Nange ne mmubuuza gwe atamukkiririzaamu omukka gwossa wali ogulabyeko? Batugamba mu science tutekinga in oxygen ne tufulumya carbon oxide. Bw'ofuuwa mu ngalo bw'oti ogulaba? Oba tokola ki? Naye singa otuula ku ppiki n'ogaziya emikono bw'oti empewo egisifuuwa ng'egizaawa emabega. Kitegeeza tulina obulamu naye waliwo ebintu bye tutalaba ate bikontrolinga obuki obulamu bwaffe. Therefore Katonda bwe tukkiriza owaffe n'owammwe kubanga y'omu. Ekitwawula nnyiriri na kulemwa kukkaanya ku bintu ebiki ebimu naye nga Katonda bwe tukkiriza y'omu. Era ky'ova olaba bw'aba atonnyesa enkuba tagamba nti kantonnyesa enkuba eno yaba Seventh Day sayidi eri kantonnyeseza abasiraamu kantonnyeseza abakatuliki kantonnyeseze bonna atuleka ffe ne tweyawula naye bw'aba atuwa n'atuwa omulundi gutya mulundi gumu. So tulina okulwana nga bwe tusobola tukkiririze mu Katonda oyo ow'amazima asobole okututwala mu maaso era asobozesezza muwala wange ono okusobola okufuna obuki obuwanguzi. Akalala, and do all things through Christ who strengthens me. Kibi nnyo okubeera mbulamu nga tolina we weegutte. Ate ng'omuntu Katonda yatukolanga ffenna tulinamu ekintu kiri ekyokusinza. Muffe tulinamu ekintu ekyokukola ki? Kyova olaba bw'oba otudde mu takisi n'ogiraba ng'egenda okukola akabenje. Ekyosooka okwogera kiba eki? Bw'oba eno waffe mu Bakristaayo gamba Yesu. Lwaki omuyita essaawa eyo? Guma. Ate oba bulijjo tokola ki? Tomufaako. Omulala alayira nga bw'aba akoze atya? Bw'aba alayidde. Naye ng'ebiseera ebisinga obungi tulinamu ekintu ekyokusinza. Ekisinga obukulu kukikkiriza ne tukola tutya? Ne tusinza. Ensinza ya mirundi ebiri. Either osinza Katonda oba osinza ani? Sitaani. Ate nga ne Sitaani asala amagezi gonna bamusinze mu ngeri yonna. Oba oyagala oba toyagala. Osobola okwebuzaabuza naye oteekwa okubaako gw'okola otya? Gw'osinza. Ebyo bya lukuwoma oli wakati odde eno obuguma tobuguma onnyogoga tokola otya? Tonnyogoga bye tulina okuvaako ne tumanya wa gye tulina okukola batya? Okubeera n'okudda. Ekirala olunyiriri olusooka baalusomye lwabadde lugamba have I not commanded you? Alinga amugamba nakukulagira saakulagira. Be strong and of good courage. Do not be afraid. Bamugumu era n'obuvumu osobola okutambula ng'ogenda wa mu maaso Katonda yali alagira omwami ono. Not to be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Mariyamu Katonda abadde naye. Kubanga Katonda tebamuzinduukiriza bannange. Bwe tolowooza nti osobola okukola shortcut yali akimanyi bulungi nti olwaleero ng'ennaku z'omwezi 12 Mariyamu ajja kukola atya? Ajja kugraduatinga ne pulaani ye ng'agirina eri straight. Era ye yekka yamanye ebiddako ng'amaze stage eno ekola etya? Esooka.
kyenva mbagamba abazadde abatudde wano omanyi tulinamu abazadde bagamba nze sirina ssente sisobola kuweerera mwana ezo ssente nnyingi kuweerera omwana kwewaayo abantu bamalirira ne bakola buli kimu ne basasulira abaana baabwe paka lwe bakola batya bwe bamalako obulwadde bwe tulina mu Uganda tulina abantu abagamba tuweeredde abaana naye nga tebafunye miki babuuze basoma ki obabuuzanga question wasoma ki ekyokubiri graduate ki gw'olina awezezza emyaka 2 ng'amaze okusoma nga talina mulimu era yasoma ki beegalidde abatudde wano ekigambo baana kitegeeza abanaddawo ebibanja bye tubategekera bagenda kubitunda yagala gaana empapula maama zaawadde omuwala oyo zigenda kumuyamba okusavaivinga mu nsi eno oba maama waali oba takola ki oba taliiwo muganda wange Nyanzi yandeeta sayidi eno kitange tali eno kitange Sheeke Kasozi tali eno nenze ndi eno natandika obulamu obwaki obwange era nembutambuza bulungi kikyentegeeza mu abazadde abali wano bube buvunaanyizibwa bwammwe okusala amagezi okusasulira omwana wo asome mwagala nnyo shortcut bw'olaba wali akantu nga tekajja bulungi watumuteekaawo tumuteeke wali kubanga bw'onoonyawo n'ofiisi ekiki ekikumi buli lw'okifissa ate weddawe kubanga abaana be bagenda okudda mu kifo kyo kyekigambo baana kyekitegeeza abanaddawo oba oyagala oba toyagala ojja kufa okuggyako nga wazzeewo unconditional situations ezisobola omakinga omwana okufa nga gwe tonakola tya naye nga mu order entuufu olina okusooka si bwe kiri kitegeeza olina omutegekera ettaka kituufu olyagala naye muwa amaki amagezi asobole okufuna nti ne bw'anaava wano n'agenda wa asobola otandika obulamu mu nsi n'agibeeramu nga talina buzibu so mulekeraawo shortcuts ez'okugaana okuweerera ng'enju bagitutte abafinka Uganda bwe baagitwala n'engenda e Masaka n'ono omwami gwe babadde bayigganye ennaku zino omwami Mpuuga n'antwala e Masaka nkole mu ssomero lye n'annyamba n'embeerayo ninfunayo obusente mba ndi e Masaka amawulire ne gafuluma ng'ebibuzo bye 6 byafulumye ng'obubonero bwe nafunye buntwala ku gavumenti nga sisasudde yadde 10 eggulire eryo ne kyalo kubanga enju baali bagikoze batya n'asenguka n'ajja e Kampala n'apangisa olwaleero alina kaseke ku yiika 7 kuliko emmwanyi n'ennyumba talina buzibu era ndowooza nga 28 agenda weza emyaka 8 so ebintu ebimu abantu abamu abeewaayo Katonda atunuulira kiki ky'oteekamu n'akuwa omuki singa teyakikola bakwano bange be nnali nabo mu kyalo ekibuga abamu n'amannyo gaava dda mu kamwa banywa walagi abalala bayiga abalala bafaana okwewuunya n'okola otya ne weewuunya so abazadde abalwana okuweerera abaana mwebale abakyalina omukisa ogubasasulira mubasasulire kubanga kyekyobugagga kyosobola okukola ki okumuwa abamu b'opoozinga gavumenti sikuganye gye opoozinga gw'omanyi naye togaana pulogulaamu za gavumenti eziyamba omwana wo okugenda mu ki maaso kubanga gavumenti eriko olwaleero ejja vaako kuddeko enki endala naye ng'omwana tewamuweerera kubanga wali weemiimye wagaana ssente z'emyuga kubanga abazirina tokola ki tobaagala beegayiridde muzuukuke ensi tedda mabega yeetaaga mwetambule ng'egenda mu ki egenda mu maaso Mariam muno obubaka bujja eri ggwe n'ono omukyalo omulala amaliriza okusoma. Today we gather to celebrate what you have achieved. Naye omazeeko stage emu ogenda kutandika stage enki
endala stage endala gy'ogendamu eri very tricky era y'emu ku nsonga lwaki abantu abamu bagiremererwa ne batandika okutambula nga bagamba tebalina mirimu kubanga stage eddako eba ebalemye. Ekisooka, thank God for every achievement. Buli ky'otuukako weebaze Katonda, tokikwasa bintu birala kubanga buli lwe weebaza Katonda akuwa obudde n'akuwa omukisa ne weeyongera mu maaso kubanga olina gwe weesiga. Ensi yaffe eyonoonese lwa kintu kimu nti abantu tebakyatya Katonda. Y'ensonga lwaki oli abba ssente kubanga tafaayo amanyi tiwali akola atya amulaba. Omwana atya Katonda afuna ekifaananyi nti Katonda andaba kintu. Wano ngamba nti success comes from God. Your lot matters, but God graces your labor or work matters, but God blesses your work. Always remain humble and give him glory. Ng'ogenda okunoonya emirimu beera omuntu omwetoowaze. Ate bw'oba ogenda okunoonya emirimu manya nti ngenda kukola naye sigenda kubeera slave forever. Abantu ekituleetedde obuzibu tusalawo ne tukkiriza ne tubeera ba slave. Nina muzeeyi mukwano gwange ali Lukunjiri eyo yali headmaster wa secondary ng'afuna ssente. Bwe yaritayalinga ne bamuwa pension n'azimba kalina. Bw'amala okuzimba kalina waayita emyaka 2 n'akubwa stroke naye ng'ekisenge kye yakiteeka waggulu nga balina okumujja waggulu bamuzze mu buno obwa wansi bwe yakola obubi naye nga ki ekimuleetedde obuzibu nti yali yamanyiira routine. Kati ffe abasomesa okeera ku makya buli lunaku n'onaaba n'ogenda n'ogganamu n'abaana n'obuukabuuka obulamu ne busigala nga bukola butya nga butambula. Abantu ne bagamba tokula ku payroll bagambye tuule ewaka tukuwa akaki akasiimo naye nga tewategeka. Mariam ng'ogenda okutandika okukola kola ng'okimanyi nti nkolera omuntu. Lwaki omukolera? Kufuna skill. After acquiring a skill, start something. Ekinaakuvuga teri mugagga afuna salary. Kyokolaba bamemba ba parliament balwana okuddayo naye bamala okuvayo wayita emyaka 5 omutunuulira n'amaanyi ne gakuggwamu. Ekirwadde bakiyita salary. Sente za salary teziwera. Buli lw'ozirikirira bw'oti nga wafunikayo omulala azikusaba ng'abalwadde bajja nga buli kimu kikyankalana nga zikola zitya nga zigenda. Osanga omukyala akola ku mudaala nga yeekozesa asobola okuŋŋaanya ssente. Kasita otuuka mu kapasite ng'osobola okubaako bwe weeraliikirira okusasula olwo obwongo bukula. Ne bw'oba olina emyaka 5 nga tolina bw'osasula okyalina ekizibu kubanga weerowoozaako wekka. Olowooza vuga motokayo, olowooza kulya mmereyo, olowooza kuwa baana bo, tofaayo. Naye bw'otandika okubaako bw'osasula obwongo bwo bufuuka open n'otandika okulwana n'okutunuulira ensi mu ngeri ey'enjawulo. Omwezi buli lwe gutuuka nga 25 pressure n'erinnya gy'oli obwongo ne butandika okukola ennyo osobole okufuna ensimbi. Naye ng'eno stage esooka weetaaga okufuna abantu b'oyigirako bakuyambe osobole okubaako ky'okola otya ky'oyiga. Namala emyaka 13 nga nnwana okuyiga butya bwe baraaninga amasomero. Ne ntuuka ku level ne nkulembera essomero baliyita Universal High School Kisaasi. Yali under check. Omwami oyo ntambula naye ku lusegere naye yanjigiriza. Kati olwaleero byenkola si bibye ontegedde naye biyamba nze ng'omuki ng'omuntu. Ate bw'oba ogenda ntalo genda nga bw'omukubira akasimu asobola okukola ki okujja akukyalireko alabe student we alabe progress bw'ekola etya bw'etambula. Ekirala, live with integrity. As you enter higher education, workplace, businesses, remember that your character is valuable than your certificate. Be honest, disciplined, and respectful. Character yo esinga empapula ze wafunye. Enneeyisaayo esinga empapula ze wakoze otya
nze bwe ntuuka ku kampani yonna sisooka genda eri mu ba officer whatever, nsooka ku asikaali. Asikaali oyo abeera ku gate aba n'amawulire ga kampani eyo gonna n'okusinga abalala. Ontegedde? Kati ogenda otuuka eri nga yo already yakutereddeyo akaki wa abantu ekitiibwa. Tokuliyetinga ntalo ku mirimu. Ono takugamba kintu nomala n'odduka n'okitwalira omulala. Ojja kuliyetinga entalo otuuka okuvaawo nga teri akola atya, nga teri akwagala. So nga ate osobola obbimira. Ono nagamba kino n'okimira n'otakiddiza aliwa mulala. Katonda ekyo kyakola atya, kyatwagaza. Ojja kukola ate osanyuse n'abalala ne batoobo abali wansi. Abantu abasinga bwafunayo ka document ng'amanya ensi ekoze etya, ekomye eyamaze okusoma. Be willing to learn, relearn and unlearn. Kubanga ojja tuuka ekiseera ng'ebimu bye wasoma tebigasa, ng'oteekwa kuddamu okola otya, oyige bupya. Okwosa jjo nga 10 ettaka alowooza kulitunda. Buli alina akapoloti ettaka tulitemyetemye tulirese obuki obuleere. Bannabyabufuzi bajja kunsonyiwa bawagidde nnyo ekintu kino okugenda mu maaso. Oli bw'aba anoonya fiizi za mwana ng'atunda ki? Ettaka. Ayagala okuwasa omukazi ng'atunda ki? Kyokka nga ye resource gye tulina esobola okuvaamu ssente enki empitirivu. Mariam ng'osoma ng'ogenda okola, manya land is value. Nabadde ku research center awo nazudde ebintu nga 3. Ekisooka balina ente empitirivu nga ziri mbiyumba, bazinoonyeza byakola ki? Byakulya. Bakwata West Kawdango oyo gw'olaba w'ente ne bamukyusa ne bamugyamu gaasi gwe tuyita bayo gaasi. Omusajja agenza omunnyonnyola nga bayo gaasi oyo bamala omugyamu impurities gwe bateeka mu tanka zino ze tugula, gaasi w'okumakubu ono gwe batuwa methane. Nga kikwasa ennaku abantu balina obusa babusuula, tebasobola kunoonya amagezi kumanya butya basobola okufuna ebintu ebifaanana bwe bityo. Naye nga tanka emu eya kilo ndowooza nga 6 oyinza okusanga eri mu mitwalo nga 12. Tugezeeko okuyamba abaana basome, ate tugezeeko okunoonya amagezi. Amagezi tegaliiko myaka. Togamba mu nze mpezezza 7 sikyetaaga amagezi, ogeetaaga. So Mariam lwano okusigala ngo mbadde nsaba nti ffe boolaba wano sebo kati bano be bakomanda be tulina ono boolaba badde awangalya musize ebweru naye kati tulina eyakomyewo. Bakadde baffe bagenze n'agamba akangende mbeere mu baana baffe waali senga baleme kwesala ku kika kyabwe, bagambe bajje ne Katonda waabwe gwe baamanya. Tetugenda bagamba musiramuke, tetugenda bagamba mufuuke kino nedda, naye omusaayi gusigala muki? Musaayi tegulinga mazzi, tuli omusaayi gumu, ffenna ekijja kye kimu, twagala tubeere nga tutambulira wamu n'abaana baffe. Ekyo kati kyenkusaba nga bw'obakuliza mu Katonda, era balage ne famire yaabwe bakubiriza okujja gye tuli. Jjajja buuno muto nnyo ate alina omukwano mungi, ne bataata babano basenga. Ab'ekyalo kamalirize mwebalire ddala tubeererawo. Mukulu waffe we yava amazima gali nti mubaddewo ku lwa mukyala waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale temujjanga okwo ssebo. Kati nze mba nkuyita nti wagambye oli taata oli tugenda kuteekanga okunenya kwonna ku mutwe gwo. Gwe taata ate gwe baaba, si bwe kiri? Muganda wange okitegedde? Mutabani okitegedde? Kale baani beseebazizza baganda b'omugole banaye mutwale ekyokulabirako kya bamayimuka obawuubireko enkofiira gye balaye bawuubire enkofiira banaye. Abaana abato mwenna ba alafa baani mwenna muteekwa okwambala ku nkofiira eyo, si bwe kiri? Naye kitegeeza kunyiikirira miki? Misomo. Webale butatuswaza. Naye weetuli nga bw'otulabye otwetegereza n'abalala bangi wabaawo ekigaanyi kola ki?
agambye nti ebivaawo tebyenkana. Abagenyi baffe tusanyusa okubalaba. Assalaamu alaykum naye wabarakaatu. Ekiseera kyonna amazzi gange ne bannaffe baffe okuva lwe bajja kuno ku Kalega mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze wano mu nnyumba ndi maama, nze muto wa Eva Mugerwa. Amannya Kiweewa Joseph Kayondo, nga nze Kayondo. Nazaalibwa natuumibwa amannya abiri, Kiweewa Joseph. Erya Kayondo ne lijja, ate erya Aaron Ndagire nalyo gajjira wamu awo. Ndi taata ate ndi jjajja w'oluggya. Ate mu luggya luno ndi muko, ate era n'embaani nemba taata. Bassebo ne bannyabo, nja kusooka neebaze, ngenda kwebaza abantu mu biti eby'enjawulo. Ekisooka ngenda kwebaza maama eyagumira obulumi n'azaala Eva, ate Eva naye n'azaala abaana abafuuse ensonga kati. Maama weebale. Twebaza Katonda naye akyaliwo mulamu. Ekirala, neebaza Katonda kubanga Eva wamu ne mwami Mugerwa mukoddomi wange bajja ne basenga ku kyalo kino. Kyalabikanga ekitali kyangu nga naakakituukako zizolaba gye babeera. Naye ate mwana wattu kibadde kirungi. Neewuunya nnyo omuntu okukuuma emikwano abatakansi ne baba nga bakyasobola okujja mu luggya luno wadde nga mwami Mugerwa takyaliwo. So ekyo kyebaza mwannyinaze okulaba nga asobodde okukuuma emikwano, omukwano omuguli wakati waabwe n'abaki n'abataka. Si kyangu, naye nnyabo yonna gy'oli weebale nnyo, weebalire ddala. Bassebo ne bannyabo, waliwo omwami kyamaani w'ekyalo kino, naye ate baali bamunnyanjula bamwanjulanga ow'omukwano nfanfe. Kati ate nze ngero balaba nga balinga balimu olugandaganda, naye ssebo nkwebaza mu lujjudde lw'abantu, weebale kuyimirira n'amaka gano. Yaliwo nga Mugerwa tannafa, ng'era alina amaka gano, Mugerwa n'afa ate era n'asigala ng'akola ki. Ssebo by'okola byonna tubiwulira. Weebale omulimu gwonna n'obuvunaanyizibwa bw'okola mu maka gano. Weebale nnyo, weebalire ddala. Abadde mpagiruwaga okulaba ng'era n'omukolo guno gubaawo era ne gufaanana bwe guti, era ku lunaku luno bwe ruti. Ssebo toyanzeege. Fenga tusiimira ddala byonna by'okola. Wali abantu abazze bayimirira ne famire eno oba wamu ne Eva Mugerwa. Abantu okusituka mwenna ekika ne kiggwayo, baga ekika kiweddeyo. Mwebale nnyo, mwebale kujja okuweesa omwana wammwe muzzukulu wammwe ekitiibwa. Tusiimye nnyo, tusiimidde ddala n'okusingira ddala ki nze. Mwami Mugerwa oyo tusaba naye amaka gano gye tuva eyo mu kyalo abawologoma abatuula ku mutala Ziba, olujja lw'enkulembera bonna ba Seven City. Iramu omukiraamu ogwo tetujja gamba nti Katonda yatukuba omuggo, ye bw'ati bwe yasiima, kubanga ne maama naye yali musiraamu. Oba Katonda yabikola atya kati mu Seven City ddala. Ab'enkima, mwami Mugerwa abadde ayogera agambye Eva Mugerwa abaana baleete banjule muki. Eva abanjulidde abaana, ayinza okuba tabaleeseyo naye abanjulidde abaana. Kyensaba kiki? Mubalabye obusobozi bwabwe buli mutegedde. Bintu bino si byangu naddala omwana okutandika ensi, omukimanyi
essaawa zino omwana wamala osoma omuzadde yawanika emikono n'ajaja nawe wa mukama mukoze eki mukulekedde naye emikono gyagwamu. Yes, wali abamukutteko, waliwo n'abaana abakyasoma abali mu luggya luno, naye nsaba alina kyawulidde, alina kyafunye, alina kyasobola agezeeko okuba nga alina kyagatta ku baana bano okusinziira obusobozi bwabwe bukola ki bwe buli. So n'abaana bataata mubalabye ne bajjajja ne baki mukube ennyo manya ebyekika kyammwe n'okumanya abakulembeze mu kika kyammwe kuba ogwo gwe musaayi gwammwe. Temujja kufuuka bampologoma yadde ababazaala baki bampologoma, muli bankimu, tetubeegaanye wabula mbabulira buvunaanyizibwa bwammwe. Ekyo nakyo kiyisizaawo. Baana emunansonyiwa nagambye ebigambo by'okusanyuka tebisengekebwa wabula kyowulira ku mutima kyokola ki kyoyogera. Basebo nga nvaawo n'atera n'okumaliriza, waliyo abantu babiri abasigadde mu tenti waliyo omukyala okuviira ddala ku maama Mugerwa wamu n'abaana. Netwebaza abaana, nebaza abaana abo bagezezzaako okukola ekitundu kyabwe okuviira ddala ku musika mu luggya luno Afeero Faruku Mugerwa agezezzaako bakumaakuma. Taata bwe yafa abaana bano bato, wali obuvunaanyizibwa bw'oyingiramu nga si bwangu. Kati nze nabulabako obuvunaanyizibwa obw'okusikira omuntu nabwo si buki, suubira eddimu erisinga obunene. Tujja tumanyi kikyogenda kukola, ni Katonda akuyamba mpola n'akulungamya. Faruku bamuleka amaze okusoma, yali abuzaayo kitundu kya semester, ye n'amaliriza. Katonda yamuyamba, Alafa naye yali akyasoma. Abaana bonna abasigadde bana abadda ku Faruku baali bakyasoma, ne Katonda ayambye n'abasuumusa ate era n'abakuza. Bonna bwe mubalaba era baana bategeerekeka. So saba nammwe abasobodde okugattako mugatteeko. Abaana nammwe mukole omulimu gwammwe era musigale nga muli bakakkamu nga bwe muli. Omwami Mugerwa omugenzi yali mukwano gwange, yava mu kuba nti mukoddomi wange naye nga tetulinga abooluganda, era yali ampabula nnyo mu bintu bingi nga tunyumiza ddala emboozi ey'abooluganda gye bandikoze eki. Naye ate n'abaana bwe tuli baana bange naye baganda bange. So bisinga byonna kojja tukoze tutya biki we bityo biri. So nsaba omukwano ogwo nawukole ki gusigalewo, yadde mugenda mukola ki mukula. Abantu bakula bafuna entondo, nze nazigema. Mariam webalisoma naye ate tonnasoma, olina okwongerako value. Osegedde yongera osome omusaga guba gukola ki gukyaliwo, kubanga ensi gy'ogendamu yeetaaga abantu abakugukidde ddala. Waliyo okusoma n'okuguka, yongera okole ki okuguke. Mukama akusobozese ate akwanguyize. Bannaye basebo ne bannyabo, omukyala ayimiridde wano omukomasi ye maama atuzaala ffenna. Maama oyo abazadde tebatera nnyo kwogera ku mikolo bwe giti. Oluusi baba tebaagala baba buzindaalo, oluusi baba batya. Nsuubira maama gy'afuna amaanyi agoogera. Alina
Sasagana, ulo mu asigare mu kitulo cye.